Essula ya 29. Owange Alyeri ekibuga Dawudi kye yasiisirako. Mugatte omwaka ku mwaka, embaga zituukire mu ntuuko zaazo, ne ndyoka nakuwaza Alyeri, era walibaawo okukaaba n'okuwuubaala, era aliba gye ndi nga Alyeri. Era ndikusiisirako enjuuyi zonna, era ndikuzingiza n'ekigo, era ndikuzimbako enkomera ez'okuzimbirira. Era olikakkanyizibwa, era olyogera ng'oyima mu ttaka, n'ebigambo byo biriba wansi nga biyima mu nfuufu, n'eddoboozi lyo liba ng'eryoyo aliko omuzimu nga liyima mu ttaka, n'ebigambo byo biryogerwa kyama nga biyima mu nfuufu. Naye ekibiina eky'abalabe bo kiriba ng'effufugge, n'ekibiina eky'ab'entiisa kiriba ng'enfuufu efuumuuka. Weewaawo kiriba kyakaseera mangu ago. Alijjirwa Mukama ow'eggye n'okubwatuka, n'ekikankano ky'ensi, n'eddoboozi eddene, n'omuzimu ne kibuyaga, n'olulimi olw'omuliro ogwokya. N'ekibiina eky'amawanga gonna agalwana ne Alyeri, gonna agalwana naye n'ekigo kye, n'abamuteganya kiriba ng'ekirooto, okwolesebwa okw'ekiro. Awo kiriba ng'omuyala bw'aloota, era laba ng'alya, naye n'azuukuka, n'obulamu bwe nga tebukkuse. Oba ng'ow'ennyonta bw'aloota, era laba ng'anywa, naye n'azuukuka, era laba ng'azirika, n'obulamu bwe nga bwoya. Bwe kityo bwe kiriba ekibiina eky'amawanga gonna agalwana n'olusozi Sayuuni. Mulindirire, mwewuunye, mwesiimire ddala muzibe amaaso. Batamidde naye sina mwenge, batagatta naye sina kitamiiza. Kubanga Mukama afuse ku mmwe omwoyo ogw'otulo otungi, era azibye amaaso gammwe bannabbi, n'emitwe gyammwe abalaguzi agibisseeko. N'okwolesebwa kwonna kufuuse gye muli ng'ebigambo eby'omu kitabo ekissibwako akabonero, abantu kye bawa omuntu eyayigirizibwa nga boogera nti, soma kino nkwegayiridde, n'ayogera nti, siyinza, kubanga kissibwako akabonero. Ne bamuwa ekitabo oyo ataayigirizibwa nga boogera nti, soma kino nkwegayiridde, n'ayogera nti, siyigirizibwanga. Mukama n'ayogera nti, kubanga abantu bano bansembeera ne banzisaamu ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya mu mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe baguntadde wala, n'okuntya kwabwe kiragiro ky'abantu kye bayigirizibwa. Kale laba, ŋŋenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano, omulimu ogw'ekitalo era eky'amagero, n'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira, n'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa. Zibasanze abo abakka ennyo wansi okukweka Mukama okuteesa kwabwe, n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza, ne boogera nti, ani atulaba era ani atumanyi? Muvuunikira ddala ebintu. Omubumbi bali mwenkanya ebbumba, ekintu ekikolebwa n'okwogera ne kyogera ku oyo eyakikola nti, teyankola, oba ekintu ekibumbibwa ne kyogera ku oyo eyakibumba nti, talina magezi. Tekyasigaddeyo kiseera kitono nnyo, Lebanooni alifuusibwa ennimiro eŋŋimu, n'ennimiro eŋŋimu baligiyita kibira. Era ku lunaku luli omuggavu w'amatu aliwulira ebigambo by'omu kitabo, n'amaaso g'omuzibe galiraba okuva mu butalaba ne mu kizikiza. Era abawombeefu balyeyongera okusanyukira Mukama, n'abaavu mu bantu balisanyukira Omutukuvu owa Isirayiri. Kubanga ow'entiisa bamudibizza, n'omunyoomi akoma, n'abo bonna abalabirira obutali butuukirivu bazikiridde. Abafuula omuntu omusobya mu musango, ne bamutegera omutego anenya mu mulyango, ne bakyamya omutuukirivu n'ekitaliimu. Mukama eyanunula Ibulayimu kyava ayogera ku nnyumba ya Yakobo nti, Yakobo talikwatibwa nsonyi n'akatono, so n'amaaso ge tegalikyuka bbala lyago. Naye bw'aliraba abaana be, omulimu ogw'engalo zange wakati mu ye, balitukuza erinnya lyange. Weewaawo balitukuza Omutukuvu owa Yakobo, era balitekemukira Katonda wa Isirayiri. Era n'abo abakyama mu mwoyo balifuuka abategeevu, n'abo abeemulugunya baliyiga okuyigirizibwa.